Byakasasanidde omutimbagano oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka okukolebwa empondwe mu disitulikiti y'e Kasese. Abajambula ba ADF bwe balumbye ne batematema abayizi n'abakozi b'essomero lino okukkakkana nga bassa abantu 42 abaana ne babuukawo n'ebisago ate abaana ne babawamba ne bagenda nabo. Omuvubuka atasoose kutegeerekeka mannya yavuddeyo ne Eyeewana nga bwali wa ADF era ebadde omu ku baalumbye essomero ne batimbula abayizi era n'asambajja n'omuwendo gavumenti gwe yafulumizza ng'agamba nti batta bawerako. Yenzo mukuba ADF abakubye abane Kasese twasa abana 7 wadde mulangirira ebitaliyo na yenzo mukuba tujju atenge na kuzomweza 2 mu lumu tebalinya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi feba omuntu aba ADF faba kuba parliamentary avenue bomu yakuba omwajiraba mumugira muzanya. Omuvubuka ono yeewanye nga bwe bali ab'amaanyi era bagenda okwongera okukola obulumbaganyi ku bannansi nga kye balabye Kasese kyabadde kituuza. Gavumenti ya Museveni okuweereza abajasi baayo e Congo ne tulugunya abantu baffe fe tuli bayekera ba Congo fa balina okusalirawo Congo kiki erina okuba. Yarabudde bannayuganda okweyenda ekigenda okuddako kubanga mu kaseera katono nnyo bagenda kulumba ekibuga Kampala. Tugenda bakuba bomu ate nga buli kivulu ekirategekebwe Congo Uganda tugenda kujja tuba tulugunye tujja basalanga enkoko fe tetuzanya. We are chaff, we are soldiers, we are army. We are training akutta. We are trained to kill. Olwaliro poliisi erwanyisa obuzi bw'emisango eya crime intelligence egombye obwala mu buvubuka ono ategeerekisinga Karenzi Resto w'emyaka 25 omutuuze w'e Lugazi era wetwogerera atemeza amayoga wa mitayimbwa. Obuvidiyo wabadde akwata ng'atandika okubusaasanya ku mikutu egy'enjawulo era nakati wenjogerera tumuyina mu kaduukulu kaffe wano Lugazi Central Police Station naffe tutandise okola okunoonyereza ku musango guno. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'essezibwa Ellen Butoto akakasizza okukwatibwa kw'omuvubuka ono n'asaba Bannayuganda okwongera okulagana obulungi n'ab'ebyokwerinda basobole okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. So bwe tujja kusaba abantu basigale nga bali bulindaala era baloope omuntu yenna anaaba yenyigidde mu kikolwa nga kino. Omuyigga era bali mayoga w'obulumbaganyi ku ssomero mwafiiridde abayizi gukyagenda mu maaso nga mulimu n'okuzuula abayizi abawambiddwa mu bulumbaganyi buno. Paul Mukibi ne Moses Serumaga, BBS Terefina agesigika.